Busoga kye kimu ku bitundu mu ggwanga abantu gye bazaala ennyo kyokka nga tebalina busobozi bwetuusaako ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'eddagala, emmere nga kw'otadde ebyenjigiriza n'ebirala ekiviirako abaana okufuuka bakireereesi. Okusinziira kwakola ku nsonga z'abaana Opiyo Owooma, abaana kati beenyigira nnyo mu bumenyi bw'amateeka nga kati poliisi yakusiba abazadde abeesuulirayo ogwa nnaggamba mu kulabirira abaana baabwe. Okunoonya abavubuka bonna bakireereese abatasobola kujja wano ne batabula eddembe wano ne basobola okukola ki okuba nti no batabula ekitundu kino ate nga tebalina kye bakola bajje wano tubakwatisa omukono ogw'ekyuma tubavunaane mu mbuga z'amateeka. Opiyo agamba nti ekyalo ky'e Soweto mu divizoni y'e Masese kye kisingamu abaana abeeyiwa ku nguudo. Naddala Masese oba Soweto mulimu abavubuka bangi bakireereese, abanywa obunywi, enjaga, abakuba amatatu, abali awo nga tebalina kye bakola. Embeera eno yesindikiriza Alfred Odundo okuzimba ettendekero ly'ebyemikono eritasasulirwa eriyitibwa Macedonia Training Institute nga ligenda kubangula abaana bano mu byemikono nga tebasasula fiizi. Yes, bw'otambula mu Soweto, Soweto alone has over 5,000 people. Bw'oteeka Masese 1, Masese 2, Masese 3, this is the community abaana abagenda ku street wonna we bava. And so for me as a pastor, with the love of Jesus Christ, we are saying we can enter this community and transform them. Tuyambe ababadde mu njaga bave mu njaga, ababadde nga bayenjera buyenjezi baveeyo. Okusinziira ku ssentebe w'Ejjinja ng'oggyeko obutasoma, ekibbattaka kye kimu ku mize mu bitundu by'Ejjinja. Kinamiza ino nti enkulaakulana ng'eno bannayiffe abagubuze abayibya ab'eitaka ekiiba eitaka babeire bali kugezaako ino okwenda okulemesa abantu ab'ekika kino abali kwidde okuleeta enkulaakulana, era nga bwe mbakobeire nga bwe mwidi bangi bayidde nga batiisatiisa boogera bingi balikuntesatiisa ebyeitaka va ku byeitaka tidda kuva ku mulamwa. Busoga kye kimu ku bitundu mu ggwanga ekifumbekeddemu obwavu, obutasoma n'okuzaala ennyo nga bino biva ku bukulembeze obw'ekibogwe. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindirire.